Mu story yange yasoose nga nkutegeeza mu nsonga eziri mu kubeera nga zigendera ddala mu maaso mu ggwanga erya Uganda mu kibuga ekikulu Kampala oba capital city emanyikiddwa nga Kampala ya ensonga ebadde ya kwekalakaasa. Era ne nkutegeeza mbu wabeera tewaliyo kyamaanyi nnyo kikutwala Kampala naddala downtown Kikuubo side zaawo mini price awo wonna amaduuka tewaliwo kibeera kikutwaza mu Kampala nga tolinayo kyamakulu nnyo kyogenda kubeera ng'okola unless ng'ogenda ndalako awasigadde abamu amaduuka gakyali maggulu okusinza kwa kedi ezimu zikyali nzigule naye ng'ezisingira ddala zonna nzigale. Wekoledde story esooka nga abasuubuzi bakyali bakkakkamu naye nga poliisi neeri ku bwerinda okubeera ng'ebakkakkanya, poliisi ng'egezaako okubaga bannange mugulewo amaduuka gammwe mutandika okubeera nga mukola, poliisi ng'eri mu kubeera nga erawuna. Gye biggweredde ffe tuli ba typical Africans, tuli bannayuganda okwekalakaasa teriyo muntu yenna mentality y'abannayuganda gwenza gamba mbu kwekalakaasa ne watabeerawo nsonga zifaanaganako nga bwe zityo. Ensonga lwaki okwekalakaasa okw'eddembe wali no bate tukusobola ensonga ki poliisi newo gisaamu ekalakaase mu ddembe mukwate ebipande muyiseemu oba nga mugenda mwogera ebyo tebatera babeera nga babikiriza olw'ensonga bamanyi buli kimu kwekalakaasa kibeera kukuma bipiira muliro n'ebisigadde ng'ebyo naye bigenza okukomekerera okwekalakaasa kwabwe kwabadde kwakubutaggulawo just gwe kera ku makya tojja kera ku makya ne wobeera ozze ku mulimu toggulawo kwekalakaasa abagala services basobole okubeera nga tebazifuna awo kwekwadde okwekalakaasa kwakomekeredde nera abaana bakumyemukko nera tiyagasi n'anyookamukko nera bwe bikomekeredde ng'abamu bakwatiddwamukko kankuzanyira akatambi ke nasoose okubeera nga nkulengira akabaddewo before nga nabino tebinnatuukawo naye ono ku SMX Media ngenda sigala nga nkuwa updates paka byonna gye bigenda okubeera nga biggwera kyonna okola subscribing onyige notification bell ebisigadde obindekere. abasuubuzi mu Kampala mwenna abakuhaamu ominite owino mwandikude bizinesi zammwe ne mukola mwagala kutakaganya bizinesi zammwe nga mukola security eri wamu nammwe. Badiawa!